Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Musumba Sempa agenze maaso n'okubeera nga atabukira Pastor Lozias Bujingo namutegeeza nti toyina moral authority eyogera na kukusekerera musajja mukulu yali Archbishop Ntagari n'amugamba nti naawe oli mwenzi nnyo ate nga okyali mu kibi mw'otambulira ofundako n'oli eyagenda maaso n'okubeera nga ekibi akivaamu. Luno nno ekyamazima amatuufu si lwakuggwa wabula kankuwe video naawe ogirabireko njagala ogigoberere mpola osobole okubeera nga oba oliawo video eno tugijjamu omulamu wanzidde niyo kutuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekinoomu ate gwe yakatwegattako nkusaba ekintu kimu kyokka sooka osubscribinge onyiga akadde kaje mu personalize okasemu all of n'emboozi zonna ze tussa ku mukutu guno kankuwa ebigambo bya Pastor Sempa ne Bujingo. Abasumba kati John waliwo no Bujingo kati by the way nze kya bishop kya Archbishop si kibi nnyo ngate kya Bujingo naye ekintu ekyo muzimu ogwo gw'abakulembeze b'eddiini okuyingira mu bwenzi kibi kiraga eggwanga weeriri. Ebigambo ebyo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Sempa kakati njagala nkuwe ebigambo nno ebireetedde Bujingo Lozias obuzibu. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba nababuuza bannange bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza nti enjawulo wakati w'abantu abatya Mukama n'abatatya Mukama enjawulo wakati wa Ntagali ne Bujingo yeeno Ntagali yeenenya Ntagali agamba kye nakola kikyamu Ntagali agamba nange munsabire ne tulyoka tuyimba tukutendereza Yesu. Okusinziira ku Musumba Sempa ono agamba ebibi byonna biba bibi era maaso ga Katonda kiba kibi n'ekyo genda maaso n'okwera nga Pastor Bujingo akuliriza ekya Ntagali agamba nti teguukole nga gw'otunuulira munnange ekigudde mu liiso lya munno ng'ekigudde mu liryo tosobola munywanyi kubeera nga okyejjamu. Sumba kati John waliwo no Bujingo kati by the way nze kya bishop kya Archbishop si kibi nnyo ngate kya Bujingo naye ekintu ekyo muzimu ogwo gw'abakulembeze b'eddiini okuyingira mu bwenzi kibi kiraga eggwanga weeriri kuba kati bishop yewe omusango oliawo twasooka kiwulira mu parliament ng'aba parliament kye beekola twabona bagenda ekyankwazi mu kifo ky'okuteesa naye ng'ekiro tuwulira emboozi debate eziva mu kisenge kino nekiri kintu kikya kati ono ye Bujingo Pastor Bujingo ye yalina ono omuwala ye yamukubiranga music DJ kati DJ mwana namwerabiza ekkuba erimuzeewe kuba mukyala wa Bujingo ali luddawa Kajansi Kitende nono yamumufumbiro bakatunda baka music ya mixing abawala ba DJ bane ba DJ by the way yagala kwogera ku kino abawala ba DJ mulekera okuba emiziki ebyo kali mutaze n'okuba ne ba bishop mubakuba emiziki ne mubajjaje bayino okola ki omuzimu ogwo tuyina ogukwata omuzimu ogw'obwenzi oba tugutume Jeromo ediringa ng'effumu lya Jeromo bate n'ejjo twalaba ne Jeromo musajja mufumbo asanze mukazi we agenda mufumite effumu bannange bangi n'emizimu egirabika ngenda okumugobamu omuzimu nti genda mu linnya lya Yesu omwana akwata omukono gwange n'agutwala aguteeke ku bbeere lye ogobewo omuzimu ankuba amasannyalaze ningujjayo bane mugyeyo emikono baba okwatako bwoti ebirowoozo bikola ki bitagana mwalimu emizimu so Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Sinzira ku bigambo bya Musumba Sempa agamba nti mulimu abakyala bamu nga mission yabwe baba basindikiddwa
kumenya maka g'abasumba oba n'abantu abalala baba bayimiridde babateeke ku ttaka ng'ekyokubeera nga kibeera kiweebuula erinnya lya Katonda n'abo abamuweereza. Kati mugenda ne mulaba wano waliwo abakyala abasindikibwa nga bo bazze kumenya maka. Mulungi nnyo naye ng'ali ku mission yakola ki? Kumenya maka. Waliwo n'abasajja najja ng'ali awo kyali ng'azze kumenya maka. Era bannange mulwanire amaka mu kusaba, mulwanire mu kwenenya. Bw'obeerawo ekintu ekiyingidde mu kyenenye nze mukyala wange mbeera naye oluusi wambeera n'ekirooto ekikyamu ne ntuuliza wali Trace mugole banaye n'abale n'ekirooto ne ndowooza ku kintu kino banaye tusabe ekintu kino tukyeya nenenya nze wadde sinabakwatako. Siryerabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli abantu ze bajeemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba. Nababuuza bannange bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza? Muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze? Akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulimba nti waliwo agenda okusabira wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okuggyako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa, bamanyi okubika ekibi ne bw'abakuba emiga ekibi tebakijaayo. Naye baddira gwe bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe, wuuyo omwenzi wammwe. Nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. N'ekkanisa olutalo we luli lunene nnyo. Waliwo ba devil agent bo tebaagala kkanisa za Mukama kubeerawo. Ate tulina n'aba devil agent nga beefuula abasumba. Kati ng'oyo ani gwe twogeddeko oyo abizaayo ayo teyali musumba, yali devil agent. Oyo devil agent era bonna bakuŋŋaana naye bonna abamu bamanyi abamu tebamanyi. Ba devil agent abo simanyi akwata empeta baleeta essuuka banaye bakamba buli bintu byakula muleete essuuka zammwe. Kati bampulira nti emizimu omusambwa gwoyo gujja ne gwebaka ku bawala. Bawala bagendayo bawa obujulizi ne baga tugendayo naye tubeerayo omuzimu gwoyo oyo yafa gujja ne gutwebakako. Ekikati ekyo kyekyo Tungamwe muyambe mutekkanisa. Tuyina okwenenya, kusooka kwenenya. Kuyina okusooka okola ki okwenenya. Era kati nze nsaba Bishop Ntagali aveeyo ayogere nti bannange Mukama yeebazibwe, nze Bishop Ntagali retired, njagala nange okutambulira mu kitangaala. Mukama yeebazibwe nange nabadde awo nendaba ekiwala nekinkubisa. Kati bwe kyankubisizza ebirowoozo ne bijja sitaani nankema. Banaye bwe yankemye nendyoka ngwa mu kizibu kino. Banaye nasobezza. Banaye munsonyiwe, banaye munsabire, banaye munsonyiwe. Note bonna kati enjawulo wakati w'abantu abatya Mukama n'abatatya Mukama. Enjawulo wakati wa Ntagali ne Bugingo yeeno. Ntagali yeenenya. Ntagali agamba kye nakola kikyamu. Ntagali agamba nange munsabire. Ne tulyoka tuyimba tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wa ndiga, omusaayi gwo gunaziza nebaza omulokozi. Bannange bwe tukola Abaganda, Abanyankole, Abahima, Abanyolo, Abanyarwanda,
Abasoga, Abateeso, Bakalamoja, Bakyoli, Balango, Madi, Kumamu, n'amawanga amalala tumanyi okutambulira mu kitangaala. Banange nno kiba kizibu nnyo okuvaayo n'oyogera nti banaye nakwanye musajja muka musajja. Ate Bugingo ye enjawulo ye. Kati enjawulo ya Bugingo yino ye yalinga alina ffe ng'avuma ekibi kuba yalumba wano Kiganda mujjukira okubala emyaka emeka. Naye Bugingo ye kasita yakwatako kasita yasuna ku bbeere ly'omuwalo no. Makula ate ye ne yeerabira ekkuba erimuza era nze mba nsaba Mukama yamba Bugingo addeyo ekitende. Mukama yamba Bugingo alekerawo okuvuma mukyala we simanyi ayogera bino ayogera biki. Mukama yamba Bugingo wadde agudde mu bizibu bayinza wayinwa n'omwana manyi kati waliwo complication omwana azaaliddwa bebi tukikoze tutya n'ogezaako kibika tomukibika temukola ki temukibika naye addeyo. Bayibuli egamba toyendanga bannange. Bayibuli etubuulira in fact waliwo ekyo nasomye jjo. Bayibuli yabadde yogera nti Isaac yali mu kifo nga waliwo abapinga maanyi bangi. Kati n'agamba mukyala we nti kati gwe gamba nti oli sisita wange tusobole okukola ki okuyitawo. Kati baba bali awo naye ate kabaka w'ekifo RDC waayo agenda okulaba nga Isaac ne mukyala we bali awo amukuba kiisi bali awo bali life okitegeera n'alyoka ajja namugamba nti naye gwe musajja gwe obadde ogenda tukozesa ensobi ogamba otya nti mukyala wo ya muganda wo kati wayinza okubeerawo omusajja makati gaffe yandibadde akwana mukyala wo ne yeebaka naye ekyo ne kireeta ekikolimo ku nsi. Bannange kambabuulire obwenzi buleeta ki ekikolimo. Omukyala omufumbo alina okuweebwa ekitiibwa. Mumuleke tomukwatako kisingako kwata omuwala atannabakola ki kufumbirwa. Naye omukyala omufumbo ali mu ndagaano international treaty. Kwenda kubi kwonna kumenya tteeka. Eyo nga tuvuddeyo ye kasita bakusanga ng'oyende Saudi Arabia kitegeera. Ebigambo by'Omusumba Ssempa mubiwulidde. Ekyamazima amatuufu sijja sukkawo wano okuggyako okubeebaza nti mukola ky'amaanyi mwaba subscribing edda ku mukutu guno ate nammwe abeeyongera okusubscribinga mbagamba mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalaba vidiyo zaffe entaka era nga bwe muzilaikinga kyemukola kya muwendo mungi. Mukama abankumire abampeere omukisa tusinkane nga Mukama asimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.